so katulwairo nzize kutagulula nkayana ezo mu Bible tiwali kiri Uganda kitali mu Bible ye Uganda waliyo omunyarwanda Uganda ye video ya leero waliyo omunyarwanda nga munna Uganda bwaba yalina kukola ki oba taliyo tugenda mu Bible mu kitabu ekyo kya Exodus chapter 12 from verse 30 to 50 wetugenda okusimba enyesiira. Then olwokuba tuli mu bintu bibiri tuli mu ndagaano ya Ibrahimu endagaano ya jjajjaffe gye twatandise eggulo enkomekereza yaayo era video yali legenda kuba nzibuzibu mukko mu kigambo kya Katonda waliyo omunyarwanda omuna Uganda bw'oba gy'oli oyina kukola ki bwe bikulema kirina kuba kiki ye video y'olwaleero njogera with authority kubanga ndi mu Isirayiri eyo era ngobeera Bible byetugamba buli nsi yonna Mukama yagisimbawo ku misingi gyayo bajjajja b'ensi bafonda b'ensi Mukama yagamba waliwo enkayana ezaali mu lujja lwa Ibrahimu awaka wakati wa Agali Kadama ng'amaze ozaala omwana gwe bayita Isimayiri. Mukama yagamba Ibrahimu n'oyo nja muwa omukisa ogugwe naye ave wano agende era n'amuweerayo omukisa. Ensi z'Abawarabu ziriwo nga ziyina attachment ziyina kwe zisinzira buli omu alina jjajjaawe era nga Mukama yamuwa omukisa gugwe. Mutabani wa Agali Mukama yamuwa ekitundu ekikye n'amuwa ensi n'abaana ababe era n'amugamba n'oyo nja muwa ogugwe naye si ye w'endagaano omwana w'endagaano ali mu Saala amanya ge ye Isaaka naye n'oli nja muwa omukisa ogugwe era n'agumuwa. Kyova olaba ezo ensi zaamalayo tezirina kye zeetaaga bakubagana ne beeyonoonera ebintu mu wiiki emu nga buli omu azizzaawo ekiki kubanga balina DNA eri ey'abajjajja baabwe buli omu alina omukisa ogugwe. Esawo ne Yakobo bwe yagenda n'abonaabona eri gye yalundira ente z'obujagijagi yagenda okudda nga ne Isaaka naye yafuna omukisa ogugwe yadda teyasanga Isaaka nga mwavu gundi ani Yakobo yamusanga ne Yakobo naye alinawo. Yakobo yawasa n'awasa ne bawala ba Isimayiri ate ono ye Isaaka baamugaana tobawasaamu. Kati buli nsi eyina bafonda buli nsi eyina endagaano yaayo era bw'owulira bakubagana Irani bw'obawulira bali awo nga bakubagana bo bakubaganira mu bunnabbi bwabwe. Bw'obawulira bali awo bakubaganira mu bunnabbi bwabwe buli omu alina bajja ne bakuboona olw'okuba yalina ebibyo biki naye alina wayimiridde era ye talumbangako muntu. Gwe mulumbe akukuba akutwaleko ewuwe Katonda bw'atyo bwe yamugamba oligaziwa bw'otyo. Talina bwe yali asoose bo be basooka ne bajja ne bamukuba bw'akuzaayo waakukomeza waasimba fulaaga era kye bamuvunaana otubba ettaka naye yakibawa kubagamba temunnumba mundeke bw'onnumba nkutwalako kitundu. Byonna biri mu Bayibuli wono olinyanga ekigere nga nkuwaddewo. Kati gwe mulumbe waakutwala tavaawo. Lwaki nkudiddeyo mu puriyambe eyo buli ggwanga bafonda baalyo Mukama alina bye yayogera ne bajjajja baabwe. Kati bw'oba ovuddeyo ng'ogenza okuyingira mu gundi etaliyo kati oyina okumanya biki ebifuga bali obigoberere wabula si kubafugira mu ddaame eryabwe. Eddaame ly'abaana ba Isaaka si ly'eddaame ly'abaana ba Yakobo gundi aba Esawu. Jjukira bagenda okujjaawo nga waliwo ate abaana abalala bali abazaalibwa mu Luki abaana ba Amoni abo nabo nga balina ewaabwe waliyo Abamereki bonna bali mu DNA ey'ono omusajja Ibulayimu ebintu bye baakola Ibulayimu ne Yakobo ebintu bye baakola awo byagiraagira naye buli omu Katonda n'amuwaako ewuwe. Katulwayo nzize okutaggulula mu Bayibuli waliyo omunyarwanda omuna Uganda oba taliyo bw'aba gyali alina kukola ki. Ekitegeddeko nti Abanyarwanda batuula obufofofo ku vidiyo z'enkola ennaku zino bingi nnyo byempulidde ne byentegedde kubanga era naffe Mukama atuwadde ekisa ky'omulembe guno okumanya ebikusike bye mwali mwakweka. Ebimu ku byo ntegeddeko nti nno wakati mu kutunoonya Museveni okunoonya ne Tikyalumbuye waakwo n'abalala naye okusinga nze ne Tikyalumbuye basazeewo okuyitira mu Katikkiro eyeyita Katikkiro Charles Peter Mayiga okozesa institution y'obwakabaka bwa Buganda ajje bakolagane n'obwakabaka bwa wano kuba wano tufugibwa mu bwakabaka ekata tuli mu bwakabaka under federal state
kati baagala kuyitira mu bwakabaka institution y'obwakabaka bwa Buganda bwefuule nti bunoonya omuntu abutawaanya wano mu bwakabaka bwa wano bibeere nga si bya politics direct politics bibeere bya bwakabaka obwakabaka bukulagane n'obwakabaka wateekebwewo embeera enziza ewaka. Gwali mwaka gwa 2022 mwali temunnaba kubimanya 2022 mwali temunnaba bimanya. Mutabani w'omugenzi George William Sentamu najja wano nanteekako libiti nga ziriko ne wassa na yateekako wassa nateekako natti nakubako ne libiti nammwe mugezeeko. Museveni yangamba agenda kujja wano mu private jet anone ne mugamba jangu none kubanga yasobola okulinnya private jet nijja negwa wano gundi nankoleko ne mugamba jangu none yannemwa nawe mayiga gezaako nabagamba bwe mutalijja wano ne kojja wange Muzaata eyo file number eri mu government ya wano mwata kojja wange Muzaata kimanyi nti Muzaata yali kojja wange okimanyi nti kojja wange Kalisa Anas Kalisa mwamutabusi mwate munamutemule mumanyi mwawe nali mpita Kalisa mu byobufuzi bwe mutalijja wano ne Sheikh Anas Kalisa eyali atula ku lukiiko lw'ensi yonna olwa Uglas Ulama simanyi Uglas Ulama olw'abamanyi b'ensi yonna toyinza kunzija wano. Kati kino kirimu mayiga n'empuuga mugezeeko muyitireko neeyo mu Buganda yamwe y'ekiwanye y'Abanyarwanda Buganda entuufu weeri mumude mu kutumanyira amanyira wano wameeyo nvuddeyo kasooke mbabegulizeeko bino empapula entono ze nnyina ku meeza yange kuba nyina ebyokwogera bingi nnyo. Waliwo obunkenke bw'amaanyi nnyo mu nsonga eziri e Uganda mu byokwerinda nga sinagendeyo ani alabye ku mawulire g'olwaliro nga Justice Kisakye atadde akaka n'ayogera n'agamba babadde baagala kunzitira mu Uganda. Mumanyi episodes zenkoze nga mulabula ffe tukulembera abalala ne bagoberera abalala bakola postmortem report ebituufu biri eno waffe era akantu ako nkagize ne nkaba postingira ne mbakakasa bwe tuba twogera wano tetwogera bintu bya kweyagaliza na bya bulimba oba kusiigako twogera mazima eyo nvuddeyo. Ensonga za nuclear ndi amanga za whistleblowers aba nuclear plants mu Uganda, Congo ne Southern Sudan. Nabagamba bwe tuba twogera ebintu bino njagala okwebaza abantu abatuula bamama baffe ne bataata baffe abali mu nsi nnene USA UK weya abatula ne muwandiika ebintu bino. Njagala okwebaza abaana abannayuganda abannamagye abali mu magye ga USA ababeera ku video zaffe ne mutambuza message mu bakulu ne zisobola okutuuka awatuufu wezirina okutuuka. Mwebale nnyo mwebale ddala wano mu struggle buli omu alina kyakola omanyi kyoba Mukama yakutwala eyo otuyambe mu biseera ebifaanana bwe biti. Tulagiridde emirundi mingi nga tulagirira nuclear plants eziri mu Uganda ne twogera ne tukakasa ne mbabulya ne bwe byava e Uganda ne babitwala mu kitundu ekiyitibwa Komanda ekisangibwa mu Congo. Kati muwulira olugambo lw'obwambega obuliwo obw'omu space waggulu wakati wa Uganda, Congo ne Southern Sudan ku nsonga ya nuclear. Buli muntu wenna kyokola ensigo gy'oli mu kulyako kati teyasigibwa kati erina lwe yasigibwa. Ensigo zetwasiga sawa ya kutandika kulya ku bye twasiga musituke mweyongera amaanyi. Diaspora mukendedde amaanyi simanyi lwaki tewakyaliyo demonstrations mu Uganda. Demonstrations zammwe zikola za ddala amabaluwa ge muwandiika gaddala mwongere okuwandiika temugwamu maanyi. Bwe munaagaana okusiga mu biro ebifaanana bwe biti waliwo lwe mujja okutuuka nga mulina kulya ku mmere gye mwali mulina okusiga mu biro bwe biti. Kitegeeza awo tujja kubeera mu njala. Kati olwaliro waliwo emmere gye tulyako kubanga twasiga waliwo ebiro bye twasiga naye era nga Abanyarwanda bwe bakola Beni Kiwanuka ngenda waawo bayingira mu buli bunyomero buli kyemuzimba nga beeyingizaawo nga beefuula abakulu be bakulu mu Buganda be bakulu mu struggle be bakulu mu Kabano be bakulu mu Gwanga mujje be bakulu mu Nuupu be bakulu mu People Power be bakulu mu Naamu be bakulu mu Yuna. Wali akasajja bakayita Muvawala gwe Muvawala nkumanyi from A up to Z. Obusanga bweteka batekayo bawala baabwe ne bajja be bakulu mu kekalakasa be bakulu mu kutegeka be bakulu mu kuteeka emikolo be bakulu wano nga bwe bakola Beni Kiwanuka mu DP mu nkaaga. Abo kasito balabanga omanya be bagwanga mujje be banuupu be bahedi ne batemako kye baagala okutemako omutwe ne batambuza kye baagala okutambuza. Abamu ku bo baliwa bw'oleeta ettaala ebiyenje bidduka emmese zidduka tezibeera wali biyenje baliwa.
kati sawa ya bannayuganda abatuufu okwepositioninga mutambuze ekintu kyammwe bamaama bannayuganda abaali baweddemu amaanyi ne bataata abaali baweddemu amaanyi musituke kubanga ensigo gye mwasiga luli olwaleero yitambula Museveni yasanze information Tanzania n'alemwa n'okuwa speech n'agamba bannange mundeko oluyingo olukutuse sigenda kuwa speech ne beewuunya bukyanga batandika bakukutane East African Community lwe lunaku lwataakoze speech mumanya ekiri Uganda awo nuclear plant ebizadde bamugambye nuclear plant ekyokubiri okuyingira mu naamu simanyi naamu n'okuyingira mu Brexit simanyi Brexit simanyani break ani biscuit ebyo ebyagundi ebyo ebya Russia ebyo ebintu ebi muteeke wabiri eyo nvuddeyo ekirala obunkeke bw'amaanyi nnyo ebyobugagga bya Museveni byonna bira identified era bitandise okubeera nga bifreezingibwa indirectly kubanga eno information eva waabwe kyova olaba Uganda tugenda kuyita mu kaseera akazibu obubbi bugenda kweyongera Museveni byabadde amanyi nti yatubba byonna byakumufa katuwulira Brexit wamambuno Brexit naye era mbadde kumpi mbadde wa neighbor Brexit tulabanga nange nzijukira bwe mbanga nasomera gunja ko ngamanyi Brexit ne Brexit byonolesi bannanga okulongoosereza nako kuno kale singa nekivuddeko nesiswala lumu omusajja yajja n'agamba in the beginning n'agamba leka nakagamba tekajja kumanyira in the beginning bannaye beginning kyeyakola omusajja kukakana nga bamugye kuba president kusoma kigambo beginning ate ku luzungu wamagwe wulira ebyobugagga bya Museveni mujjukire ebbanga lyonna lyembadde ngamba ku nsonga z'ebyobugagga bya Museveni ebiri mu Angola mujjukira bwe nababulira ku musajja byakutaaga addukanye ebyobugagga bya Museveni mu Angola ne mu Central African Republic byonna biri ku nyondo muteeke waaga ekirala waliwo olutalo wakati wa American Embassy mu Uganda ne government ya Uganda era sawa yonna mu expecting ekinene ekisingawo bitya Museveni government ye bafuna obutakkaanya okuva ku bigundi bitwits biri nga government ya Museveni yenoonyereza egamba Abamerika be bakirimu nga baagala omumaamulako nga bateekateeka abantu andi obutujju kati ate n'Amerika nayo nabo babalumiriza nti Museveni ateekateeka obutujju mu ggwanga n'atujja abantu ye n'abatujja mu linnya ly'abatujju nga bamuyinako ne records zonna nti yabadde ajja atujja bannayuganda mu linnya ly'obutujju ekiri awo e Uganda mmwe bannayuganda muteeke ewaaga mugenda kiraba kati saawa yonna mu expecting Museveni okugoba Amerika mu Uganda okugoba embassy naye kati simanyi ku jjina enkoko kiki ekyasooka ejjina enkoko kiki ekisinga kinnaaki amaanyi kati awo wewali olutalo eno embassy ye y'amaanyi kubanga embassy ya Amerika yegimirizawo gavumenti ya Museveni ne byonna byabadde ajjatukola bamuyimirizaawo kati Museveni yabajjawo oba bo be bamugjawo kati kyenva mbuuza luno olutalo lwa nkoko najji ejji lyasooka lyava mu ki gundi lyava mu nkoko ng'evudde mu jji nga livudde mu ki kati kansirike tulabe kubanga bamulumiriza atutte ebbanga nga atujja abantu n'obujulizi babulina ate naye abagamba mwagala kuntujja nga mulimbalimba mbuno waliwo abankima kati fe amaaso ku lutimbe nabagambye ejja kuyogerako byokka kusenga mba mmaze okuweebwa olunkusa ekyo ekiri ku gundi kyenyina okuba nga njogerako so kati n'olwo olutalo mu lulimi essaawa yonna muyinza okuwira nga Museveni alangirira obwannakyemalira okwekutulako abazungu okugoba buli embase yonna eza Europe USA n'abalala okubagoba mu Uganda bwe kitukangaawo nga mumanya nti weewo kubanga anyigiriziddwa bw'ati era ebimu ku byo mwawuliddeko abagoberera ku international news gundi mwawuliddeko gavumenti ya Amerika ng'ekulembeddwa outgoing president babaddeko mu ggwanga lya Angola era mwawulidde ku nnyonyi ye Djibouti era mumanyi bulungi ekiri ku base ya USA Kenya n'ebirala bingi ebimu mulimu okwexaggeratinga naye ate mu byo mulimu ebituufu kuba nze mbijja wali ku mmeeza ya Museveni sijja ku TV sijja ku radio sijja wa nzija mu panic gundi za Museveni zennyini wali ekirala ekiriyo mu State House waliwo obunkenke bwa babadde balina report gye batunulamu ekwata ku bintu bino wammanga babosi bonna abakuumibwa ab'amagye batya ba escorts baabwe okweyongerako okukubagana amasasi abaserikale okwekuba amasasi nga omuntu nga nannyini mundu yeyeekuba
oba n'omusirikale okuba boosi we mu magye waliwo benzize ngamba waliwo omuntu omu waliwo w'amagye ayingira mu bantu ba bulijjo n'abakuba waliwo awe yali simanyi Ssekanyonyi bamwogeddeko we Ssekanyonyi eyo sayidi oba zeemubende kakasanda sayidi bayogedde kugenda banyumizaako yakuba munne mu kampu Rufu mu kampu Museveni NB waliwo bazze baboogerako nga babuuza Museveni mutabani we eyita Army Commander SFC High Command batudde ne baagera ku nsonga ezo Museveni n'abagobya ekintu ky'okugamba nti nno bakozesa ebiragalalagala n'abagamba twali mu nsiko twakozesa ebiragalalagala basali musabe baani ffenna twabinywa nga tetwekuba amasasi kiki ekiriwo so ne bamaliriza nga kye bajjamu kubanga batunulidde lwaki abasirikale betta lwaki batta baboosi baabwe lwaki batta abantu ba bulijjo lwaki batta abantu baabwe lwaki baboosi baabwe batandise obatyo kubanga baagala kwejjako security yaabwe nga bawulira bagitya so ekyebiragalalagala nakimenyawo n'abajuliza bakasirye eggwanga n'abantu bangi nnyo n'agamba bonna ebiragalalagala bye byabakuuma mu nsiko beekyaye embeera gye balimu mbi nnyo mu byenfuna ekirala access to information yebonoonye balina obudde bungi nnyo okuresearchinga n'okumanya ensi bwetambula ate ng'obulamu bwabwe bunyigirizibwa nnyo ebyo bye balimu mu State House kubanga n'amagye embeera si nnungi mu byenfuna obubbi bugenda kweyongera mu Uganda bagenda okubba ba Museveni bukyanga babba bye babba byonna babbira bwereere byonna si byabwe byonna bye babbye emyaka 40 babikweka byonna si byabwe ate byonna biri identified tubadde tubyogera bye bakweka eno bye bakweka eri waliwo olukwe Museveni lwalina mu kazinga bakayita Bahamas era agenda teekayo oba yataddeyo omukazi gwe bagobe Canada baagala kutandika bikukuliza eyo simanyi Bahamas simanyi biki nayo gyetuli naye Bahamas gyetuli Museveni ojja kutuwulira ojja kukakasa so ebimu ku byo byebyo kakati ebyo nga mbivuddemu mba ngenda mu kabano ngende mu ka politics tugende mu kigambo kyakunda kubanga obudde nina butono ate ng'ebyokwogerako nina bingi nnyo byo twabalaze ebintu by'abamayiga bino engeri bamayiga gye bavuddeyo okulwanyisa kabaka nga nzirusa emisinde leero okuba ebintu byenjogeredde muganda wange nga mbyogeredde mu dakiika ntono kamalo bazaayo ko katono tumale okuddamu okuwulira ku information eyo tulabe ani yaani sisobola girekayo information eyo tujjukira okusalawo obuzaawo obwakabaka mu 1993 twayita mu mitendera egiwerako omwali okwenyigira obutereevu owulira bwe yayongezaamu amaanyi awo obwannakyemalira n'okukkaanya ku bukulu bw'obukulembeze eyo speech yali public mu nkulaakulana ali mu bantu be ali mu Buganda ayogera n'abantu be abannyonnyola Ssaabasajja Kabaka ebintu Buganda ebyagijjibwako omuli enfuga eya federo ettaka ebizimbe omuli Bulange n'embiri z'abassekabaka baffe abaagenda bino awo nga Mayiga ajjansinikirako ebintu jangu nno ne Kasajja gwe bakuwaana ebyaffe mbaavu zaako ate nga kituufu ddala bye byaffe kituufu ddala bye byaffe tewali kkubo ddala lyonna lye tukutte okuggyako okuteesa n'okujjukiza abakulembeze baffe ku nsonga Kabaka ali mu lubiri mu public place ali mu kwogerako n'endala ezikwata ku ddembe ly'obuntu yes obukulembeze ebigambo byonna byayogera bikulu n'enkulaakulana ya Buganda ne Uganda okutwalira awamu kati emyaka giweza 28
nga tuli ku nsonga zino nga teziggwa era nga tumanyi nti zijja kuggwa mu bukakkamu n'omukwano. Twebaza abantu bonna abatukwatiddeko nga tunoonya amazima mu nsonga zino. Era tubakubiriza obutakoowa okutuusa nga tutuuse ku mazima n'obwenkanya mu Uganda eyawamu. Tuvumirira nnyo bannaffe abo abateekawo embeera mu bugenderevu okutujja ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala ebya Uganda wadde okugoba bannayuganda abalala. Awangala ennyo maaso. Tuwulidde nnyo ensonga y'ettaka lya Buganda eyogerwako abantu ab'enjawulo. Era bangi nga bagamba nti evaako okukonzibya enkulaakulana ya Uganda. Kino si kituufu. Abakola kino bagenderera kunafuya Bwakabaka. Ebintu nga bino bituleetera okunakuwala n'okwebuuza ebibuuzo nga bino. Lwaki ettaka ly'ebitundu ebirala lyo teryogerwako? Lwaki omwoyo gwa Buganda ogutafa ogusembeza abalala awo gutwalibwa ng'obunafu? Wulira obulumi n'ekibuuzo ekyo. Kankiddemu olwaleero nti tetujja kukoowa n'omulundi n'ogumu. Temukoowa Ssaabasajja Kabaka okujjukiza gavumenti yaffe nti okufaanana nako n'ebitundu ebirala bya Uganda, Obwakabaka bwa Buganda bulina ebintu byabyo ebitasaana kuteekebwako okwakkulizo. Twebaza Ppookino n'abaami ba Ssaabasajja okuva mu Buddu olw'okutukyaza n'amakulu amayitirivu ge mutuwadde. Twebaza ababaka ba Paalamenti abava mu Buganda olw'obweyamo bwe batuwadde. Ssaabasajja Kabaka yaselectinga ebigambo bye n'atuleetera puliyambo nti mu lutalo yalimu baalwana baparticipatinga direct mu bintu bye bakkaanyako nga tebannayingira mu lutalo, nga tannaluyingira. N'abasajja ne batuuka ne bamwefuulira. Saabyogera ebigambo ebyo sibyogera wano bulijjo. N'ayogera speech eyo publicly ne bakwata Kabaka ne bamutwala e Namibia. Mumanye ebye Namibia, Mayiga n'ajja publicly n'adda mu speech ya Kabaka nga naye addamu bantu ba Kabaka nga Kabaka bwe yakola. Disitulikiti y'Erwero emanyiddwa nnyo ng'omutima gw'olutalo lw'Ekiyekera olwaleeta Pulezidenti Yoweri Museveni n'ekibiina kya NRM okuyinza. Wayise emyaka gikunukkiriza 40 bukyanga olutalo luno luggwa, naye bannalwero bangi ekigambo olutalo olwatuyitamu kikyali ku mimwa gyabwe, nga bangi n'essawa ya leero bakyabanja gavumenti olw'ebyo baafiirwa. Bw'abadde agulawo mu butongole omwolesi gwa Buganda ogw'ebyobulimi n'obulunzi olwaleero oguyindira ku kisaawe kya Kasana Kosovo e Lwero, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Kabaka yali luddawa asabye bannalwero okukomya emboozi z'olutalo, wabula bakole nnyo okuzza ekitundu kyabwe ku ntikko. Abalemezi muve mu mboozi z'olutalo waliwo okumpa emyaka 4 emabega. Tagamba balemeezi, tagamba balemeezi, agamba Kabaka. Baazaalibwa olutalo luwedde, wadde bulemeezi yataagula olutalo, naye ate okuzza bulemeezi ku ntikko kirina kukolebwa abatuuze b'essaza lino.
mukumaddamula bulidde abalyanaka nti okukaaba ennyo tekuzza mufu n'abasaba okukumya okubanja gavumenti Owulidde? bakwate 10 balime nnyo Kabaka abanja gavumenti onakati muddamu kubanja gavumenti abakulembeze b'eruweero bamuwagidde ulira Kajubi owebuleme sosobola kukaaba lutalo baweze emyaka 4 ali bwobanja ebyo bitagwa tewali bye babanja bakole emyaka 4 giseeyo bali babanja ki wakati owulira Abanyarwanda tulina be bavubuka abataaliyo na mu lutalo kubanga omuntu yenna kati yaliwo mu lutalo ateekwa kubanga musajja mukulu atuludde nga nange bwondaba sikyasobola kwekubagiza abaliwo abeekubagiza kati gy'emyaka 30 okudda wansi Katikkiro akimanyi alabye ku bino bye tujja tukola ennaku zino emmere tutandise okuba nayo ezaali ensiko kati abantu bali mu bulunzi ebyo bitusoomooza kati birala kitwanja singa gyerwanira akolayo enguudo ne tuyisaamu bye tulima singa ateekamu amasomero bataata baffe abaafa batasomye ne tusoma singa ateekayo amalwaliro alwadde najjanjabwa Buganda bwe abanga ye nnyaffe nga nnyaffe akyabanja Buganda ye taata ye maama akyabanja ate ffe abazzukulu tugaana otya okubanja agaana abazzukulu okubanja ogaana baana oba ogaana oli muzadde waabwe Banyarwanda bakozesa batukubisa psychology Mayiga yayolekanya obwanga ne Kabaka Kabaka yakikola publicly nono najja nakikola publicly emirundi gyonna Mayiga jazayolekanya obwanga ne Ssaabasajja Kabaka ngenda gibalaga waliwo guno abavubuka tubagala nnyo era mutulaze omukwano n'obwagazi era mwessuubi lya Buganda ate ye Mayiga agamba ffe kizibu kya Buganda twagadde okubalabula ku nsonga nga 2 ensonga esooka temuva mu byalo era temutunda ttaka lyammwe iyo wangale mu maaso moji bannange Ssaabasajja Kabaka Mukama kutukumbira gumuyikiriza n'okukola ennyo tujja kubayamba okubatuusaako enkulaakulana eyo yonna gye muli ensonga ey'okubiri temubuzaabuzibwa kyova olaba ennaku zino bagaanira ddala public tebakyayagala gyemu yensonga lwaki bateekawo emiziziko Mayiga n'abanga yabeera ku mikolo Kabaka waanaabeera nti ebigambo bya Kabaka bisigala yabyogera emyaka egiyise naye alinga yabyogedde eggulu kyova olaba bateekawo embeera nga Mayiga yalina okwogera mu kifo kya Kabaka n'agamba temutunda ttaka temuva mu byalo Mayiga n'addamu n'afunayo public gathering Mayiga n'adda mu Kabaka bw'ati nagenda n'enkyaleewo omusajja wa Kabaka abaana nga banyirira nga womanyira nti balina bye nagenda n'enkyaleewo omusajja wa Kabaka alimye emmwanyi afunyemu obukadde 14 mwenna bannakibuga temumanyi nti abantu balifuna essente mu mmwanyi akatereka alimye emmwanyi afunye obukadde 14 yafuna obukadde 14 naye ng'awaka bw'otunula embuzi zitambula zidde eno abaana nga banyirira nga womanyira nti balina bye balya naye nga wantu wonna wagubye kakati ne muzza ku mabbali ng'abantu tebawulira ne mugambe waayi kyusa embeera z'obulamu wano teekawo bujjo swagala nfuufu sagala nakulaba abaana batambuza bigere basooka ne boogerayo ebintu ebyatwacking attention psychologically nakuwamba psychology kale kino tukigamba abo abalima emmwanyi naye nammwe abali mu kibuga era Godfrey Kirumira yakola bulungi asooka n'abyogera n'olabanga alina byayogera ebyamagezi naye nga ye wabatwala amanyiwo yenna alina ku kibuga alina ettaka irimu obuwumbi n'obuwumbi bwa siringisi jukira Kabaka agambye temutunda ttaka nangamba siina ssente nti ate biki nangamba ebintu bingi ne mugamba ettaka lino lyonna lwaki tolitunda n'olya ku ssente nti omanyi ettaka ly'abaana ne mugamba gwe lino ettaka walijja ku kitaawo ne mugamba nti oba oyagala abaana bo babe bagagga baluŋŋamye mu ngeri entuufu bayigiriza empisa ennungi ez'obuntubulamu akubawo awolayini n'ekugatta awolayini eyo ekugatta byonna byabadde abagamba ebyeddiini bigatteko abaana bajja kuba bagagga
Kwe gamba ffe mutulekere eddiini. Nga abaana tewabagunjula bajja kubitunda nga tona bakuvunda. Atunde ettaka tulekere eddiini. Tunda ku ttaka olye ku ssente. Waliwo ne bennagamba ali wano antunuulidde sijja mwogera. Ne mugamba okola nnyo genda k'ebulaaya olina ssente nnyingi. Osiiba wano weetalaasala. Owulidde. Genda owumuleko. N'akwata tikiti n'agenda e Bulaaya. Bwe yatuuka eyo ebintu bya Masaka ne bamugamba nti sukaali agenda kulinnya ekyuma kigenda kufa sukaali n'addukayo emisinde ate n'ekyuma tekya Katikkiro agamba Abaganda batunde ettaka naye baani abagula amataka kati Kabaka n'agamba temutunda ttaka Katikkiro n'agamba mutunde ettaka Kabaka n'agamba tubanja olutalo lwatuyitamu twateekamu twaparticipate nga tetunaddizibwa n'agamba temutukaabira myaka giyiseewo mingi ku ffennaani alaba Kabaka mukamwe Kabaka agambye mpulira ennaku mpulira obwennyamivu nga waliwo abakikola mu bugenderere okuziyiza ebyo nga Kabaka gye yebakira mu nsiko okujjawo bannakyemalira bamayiga tebaaliyo mayiga wakola ki mu lutalo Ulira bino ebintu byakabano bizze bitambula akabana ako katuttira abantu bafa ab'omuzinzi nababulira engeri gye battamu Ben Kiwanuka kubanga Ben Kiwanuka yali ayagala original independence era ne mbabwira nti awo weewava okubanga Abanyarwanda bonna ba DP era buli gwogamba wa DP agamba jjajja wange yajja wano jjajja wange simanyi be basolooza ez'okuwandiisa ekibiina kya DP simanyi mu 58 babiyingiramu ng'Abanyarwanda bamaze okubasomera nga Ben Kiwanuka aleta independence ya bannayuganda eyaddala ne bayingizaamu Abanyarwanda nga kyebakola bakimanyi era waliwo ne yawandika akatabo nze taata wange simanyi era bwe yamalaawo oyo wakatabo mumujjukira nga nyumiza nze wakaffenna tuli ba DP muli ba DP kubanga abayingira mu DP baali basanyawo Ben Kiwanuka bamusanyewo nga bali kumpi era be basalawo be baaviirako okubulako kwa Ben Kiwanuka wano juzi ng'olutalo lw'ekinaana mu 6 luwedde kubanga abasajja bayina ebiwayi Kayiira ye musajja omutuufu yawamba Kampala Kayiira be bawamba Kampala nalowooza olw'okuba Ssaabasajja Kabaka baali bamaze okukola endagaano ba Museveni biki Kayiira n'agira naye Kayiira yabuuza Museveni ekibuuzo yabuuza Museveni ekibuuzo yamubuuza Abanyarwanda b'obadde nabo mu nsiko b'obadde nabo mu kiwayi kyo ogenda bateekawa weewaawo kiri ku likodi Abanyarwanda abo bagenda kukolebwa batya ababadde mu magye ga NRA bagenda kusasulwa batya genda batya bagenda gattibwa mu magye ga Uganda bavaawa bakomawa Museveni n'agamba olwo nga bali mu gavumenti Museveni n'agamba Kayiira nti mpaamu ennaku ninakuddamu olwo nga gavumenti ekulemberwa abatugumbuzi bano ng'abamaanyi abagirimu mulimu Museveni mulimu Kagame mulimu Mugisha Muntu ye yali amyuka Kagame mwalimu Rwigema Fred mwalimu Besigye mwalimu Basalimu Sale ne group eyo be baali abamaanyi basejjusa ne batuula mu commanding gundi yaabwe mu top cream ne batandika okutaganjula ekibuuzo kya Kayiira olwo Kayiira amaze okuba tooki okwalinga okuddamu Kayiira bamutwako misango gya butujju ne bamukuba wa eruzira okugenda okuddamu okumujjayo okumukomyawo ne bamutemula gendayo binoonye gyebiri Museveni okwata balwakasiisi okubalemezaayo Museveni okutta omusajja we waffe gwe bayita Paulo Muwanga byali bibuuzo by'Abanyarwanda kati ne beekomya gavumenti ne bafuna time etuula ne babeera in charge bino Babesigye babimanyi Bamugisha Muntu babimanyi kuba babirimu mu ntandikwa paka n'olwaliro kati oluvannyuma lw'okuzuukuka bazzeemu bazuukusa omulundi ogwokubiri ebyo bye mulaba ebya FFP simanyi PPF simanyi halo Uganda ngongongongo simanyi Besigye bamusibye Besigye bye mulaba atambula wenyera yenna yetambuza ludda lumu bwati yenna atambula mpunyaayo ogubiina gwabwe bagala guleetamu uwini byanyima yabeera party president abeere Fulaga Beara yaba yesimbawo ba Museveni oluvannyuma lw'okuba project ya Mau
ne tukuba project ya Mayiga gye babadde baagala okuleeta Mayiga nga bagira Buganda esimanyi mpuuga waliwo abantu babadde balese ku front be baagala okukwasa kaakati byonna bwe balabanga kiyise baagala biwa wini byanyuma era mwe nabaagala ogenda mu kalulu mukimanye Museveni bajja kulangirira wini byanyuma kubanga ekyampuga twakikuba mangu ekyamayiga twakikuba mangu kati eno simanyi DP block bakola coalition eri balukwago bakola simanyi halo Uganda ngwa batule balete party president omunga balina bi pressure group ebiwera n'ebibiina kati bobamala balete wini byanyuma mukabesije kati mukabesije yababeera flag bearer Museveni akwate ekintu akilandinge ku wini byanyuma Kabano, but it's too late for you. It's too late for you. Kuba kati tulaba omulyango gw'emmanju twagusalako dda temukyasobola kuguddamu ate n'ogw'emiryango nagwo tuguliko. Mwatta bajjajja baffe yessaawa okusasula. Bayibuli egamba bweti lwaki ngenda mu kigambo kya Katonda nga sinava mu politics. Awo nja kujjawo nga ngenda mu kigambo kya Katonda lukamale politics ono. Olaba mu kamwa ka Kabaka wandiggwe kasajja ggwe. Mbuuza kasajja gwe Kamayiga ani golaba mukama wano ulira naye yo point ejja kuntwala mu kigambo kya Katonda kanjireke gye mba nsembyayo waliwo ebiri mu politics wa Uganda bibino wano olunaku lumu twali mu kusiba n'okusaba wano ku SPS mu Bible and Politics twatwala ebbanga nga tusoma ku Babylonian spirit esasaanira amawanga ne tusaba twalina ekisiibo kyali ky'amaanyi abantu bangi mwenna mwakyetabamu era twafuna okuddibwamu kwa mirundi mingi naye ekimu kyenzijukira nababuulira bwe nalaba omuti ogwasiguka omunene ne gugwa n'emirandira ne givaayo n'amatabi gonna ne gamementuka era ne twebaza Mukama olw'okugwa kwa Babylonian spirit mu ggwanga Uganda abajjukira betuze tutambula nammwe mu kusiba n'okusaba ne mu programu eno mubijjukira naye Mukama alina ebintu by'abadde ajja byazaakola nga bivudde mu birooto nabanyonyola ne mbagamba omuti omunene gwe bukulembeze bwa Museveni naye bubadde buyina amatabi n'emirandira n'ettaka naye ettaka ne libeera wiiki empewo n'efuuwa omuti ne gusiguka n'emirandira ne gidda ku ngulu buli awabadde wakutte Museveni wonna wali ku ngulu Museveni bwe yali atandise okubulwa abantu yakozesa nnyo abayimbi nga tetukimanyi tulowooza nti buwagizi naye nga abayimbi be bamuleetera abantu ne libeera ettaka eririikiriza biraale bye kati bali mu kweyuzaayoza bannaddiini ne bamubeerako awo bonna bali ku ngulu baasigukayo bonna baswavu institutions eza gavumenti ne cultural institutions oba obwakabaka nabwo n'abuforcinga okumubeerako ng'obulabanga obuli naye nga bunyigirizibwa naye nga tebusobola nakwogera omuti ne gunywera kati omuti ne gusibukayo ne gugwa te waliwo omuntu omu kino ekintu sande kyogedde waliwo omuntu omu yampeereza akatambi kabadde ka mukadde waffe Father Musala yaze nayogera ku Kinawolovu Kinawolovu otambuliranga Kinawolovu natubulira byatubulidde ku Nawolovu byabadde amaliriza n'agamba temwerabira Goliath Daudi yakuba Goliath ejjinja omuntu n'akawulira n'anoonyereza ne bimulema okugatta n'abimpeereza pastor sitegedde kyawandiikibwa kino bwe kikwataganye ne Kinawolovu nange ne mbiraba ne sibitegeera ne mugamba sinze mbibuulidde noonya Father Musala abikubuulire gye bikwataganira nze nange sibitegedde buli muntu mu Bayibuli Mukama amuwa okubikulira kukwe nanga nati munange pastor nze sibitegeredde ddala Kinawolovu kijjidde kitya wano ekyawandiikibwa tekikutte na byayogera genda okibuuze Father Musala kikunnyonnyole kyesaabuulidde tokimbuuza sinnyonnyola bye saatandise simanyi kubikulirwa kwejjeera kujje ng'oli agamba information tekwatagana na kyawandiikibwa n'ekyawandiikibwa tekikwatagana na byabadde atunnyonnyodde kati nange ebyo sibimanyi lwaki nzizaawo bannaddiini balina engeri gye baali batulimbalimba kasita akootinga Bayibuli n'akootinga Evanjiri n'akootinga Kur'ani n'olowooza ayogedde bya Bwakatonda ne mugendera awo nga temubitegedde bonna bali ku ngulu kati tewali lunaku lubafuukira luzibu ng'olw'Essande nga n'abuulira mu kyaki kyebavudde batandika okubagabiranga soda okutali keeki omwana yagambye soda ye tumunyode ne banaye mutuwereko ak'okulya gaasi mungi waakirika keeki oba kacapati
hey kakati kababa wemmere lwaki omuti gwe gwasiguka n'emirandira giri kungulu buli awali stronghold ya Museveni bali kutaka omuti gwagwa n'emirandira negisiguka soka gwowulire wa lwaki mulowooza jjo nabadde njogera ku origini y'obwakabaka oba eya Uganda oba eya Buganda mulowooza lwaki n'olwaleero tukootinga ngero z'abajjajjaffe abataasoma ffe abaasoma tetulinayo lugero lwaki tukyali ku bye baakola bajjajjaffe baatuula ne bayiiya nti omuntu alina okwambala ne bakola olubugo nga lugoye lwa Buganda ne bajja ne babalimba mbuno sitaani ne twambala ez'abazungu ezaffe ne tuzireka naye ate olubugo raw material bwemala okutuuka mu bazungu ne bagijjamu product omwana yatulaze nigina ya $1,200,000 nigina era omwana yakozeemu akanunu agamba bannange kino sikirabanga nigina ya $1,200,000 raw material ziva Uganda bajjajjaffe bakizuula nti tuyine kyamaanyi lwaki tukyali ku byabajjajjaffe bajjajjaffe baali balidingibwa mwoyo mutukuvu Katonda ye yayogeranga nabo baali tebasoma naye nga balina mwoyo mmwe bye mwayita empewo bajjajjaffe baalinanga omwoyo nga boogera ne Katonda n'ababuulira laba eddagala lyonna abazungu lye bakolamu eddagala ly'amannyo ojja kgenda okukeberanga gy'emiti bajjajjaffe gye baamenyanga ku kkubo ne basenyesa emiti abazungu gye batwala ne bajjamu kologeti omululuuza gwogamba mbunno setaani gwe batwala ne bongeramu kemiko ne bakukomezaawo ne bakuseera 2 emirundi ena ne bagamba eyo doozi ya bukadde 8 baalina mwoyo ye yabaliidinganga okukola bye baalinga bakola bajjajjaffe olwaleero bye baakola bye tukyayimiriddeko kyova olaba we baasiba watulemye okusumulula we baasumulula tetusobola kusibawo twesiba ku bintu bibiri twava ku mwoyo omutukuvu ne tudda ku modern world technology science and technology byonna bye baleese bitutomeza butomeza bajjajjaffe bateekateekanga abaana baabwe mu bufumbo mu maka ng'omwana agenda okufumbirwa ne baparticipatinga n'okukufunira owase mu famire bweti ne bazimba famire zaabwe ne zinywera bwe twatandika ffe okwenoonyeza twatandika kwenoonyeza Ganyarwanda ozaala omwana alina ebinnyo bifulumye ebiringa ebya kaluwa eno sigamba ogundi oli kaluwa wammwe eno waliwo kaluwa ze bayita taxi kale gwe lwaddemba okwongerako erinnya ly'omuntu gwe gwamanyize ngambye kaluwa tomanye nkyanja kuyitako ku mulirwano tebankwata alina ebinnyo bifulumye biringa ebya kaluwa nogamba kaluwa munyarwanda kaluwa taba omunyarwanda nosirika omanyi beemanyi abanyarwanda bonna gye basaasanira baba beemanyi era gwajja kyogamba gwe gwosinga okubeera looya mu kaluwa mwonna mu bavuzi ba kaluwa bonna gwe gwasinga okuba looya oli mu bano wamma gwowulira bwe twatandika okwenoonyeza bye twagala obufumbo bwafa kati baleese etteeka mu bufumbo wulira njagala owulire incidents zino 2 enkalo zongedde okwaluka era byonna temulimu ndowooza y'abajjajjaffe gye baatulekera ku bufumbo biri 24 kaakano erisunsulibwa mu bukiiko bwa palamenti okuli akamateeka n'akakola ku kikula ky'abantu ebbago lino ligufuula musango omuntu okuyingira obufumbo bwa kawondo kakubye eddirisa ekiwuliriza bannakyewa n'abayivu e Makerere okuliwakanya laba zigalubindi obalaba bali awulowooza balina amagezi naye obusiru buli awo buwunya weyitawo bukukwatabukwata gaba obusiru laba oyo nombu muyivu ate wakokoziisobera waliwo ekibinja ky'abayizi okuva mu ssetendekero emakerera abasoma amateeka Sakaba Development Network of Indigenous Associations obo bonna busiru kakiiko kano ne bawakanyisa ddala akawayiro muteeka balinga abanaabye naye bawulya omuntu okuyingira obufumbo bwa kawondo kakubye eddirisa
When I see nearly everyone begins as cohabiting, and then they get married. So this clause which says if they live as husband and wife, it's I don't think it will ever be implemented. The state has no business, for example, criminalizing cohabitation. Leave couples, leave parties who want to enter into marriage with all its benefits. Leave parties who do not want to enter into marriage. To not enter into marriage. The position ya cohabiting ntimbebele crime. Tugamba ntimbu. Teri crime. Omuntu babela yagala kuwasa. Awase babela nga tayagala kuwasa. Tawasa lwakuba tekiri ntimbu kati bw'otawasa n'obeera n'omukyala bagenda kutwala mu prisons. Bano mu ngeri y'emu bateesa nti tekikuteeka muteeka lino nti obufumbo bwakuwangaaliramu emirembe n'emirembe teri kwawukana so nga n'obufumbo bw'ekikristu tebugwana kwogerwako ng'obwo obuli wakati w'abafumbo abakkiriza mu kristu bokka. Wulira modern technology. Mumanye ebbanga lye mbakoledde episodes ku bintu ebyo ebijja mu marriage. Mujjukira bintu bye mbadde mbagamba ku tteeka lya marriage. Ebirimu Nnabagereka. Ebirimu Mayiga. Ebirimu Buganda y'Abamafiya. Abasazeewo okwawukana ne munne tekigwana kumukakatako kakasa kooti nti obufumbo obadde butuuse bubadde tebukyazikawo nga bukirambikiddwa mu bago lino. Oyo awunya enkwawa gw'olaba oyo. Bawunya engatto omubalabirawo bawunya engatto. Abantu balina okuddukira buddukizi mu kooti nga bamwe bagamba naye wabula wabeerewo reconciliation oba okuteesaganya kubanga twandirowoozeza amaka gandibadde nga gali mu mateeka kyekyandibadde kirungi. Wamawulire ebirala bibino. Waliwo alipoota efulumiziddwa bannakyewa abatakabaddakyala ng'eraga nga Uganda bwefiirwa obuwumbi emitwalo 310 oba 31 buli mwaka nga zino ziggweera mu kukola ku misango ko n'okujjanjaba abakoseddwa obutabanguko mu maka. Emisango gino bwe gyeyongera kikusaebyobanga kale nga kikwana Soksi zibalinga za boda boda na bannayuganda ensajja zino bwe butabanguko mu maka atalo obwesigamye mu kikula ky'abantu bangi baluguzeemu obulamu abalala babufunyemu ebisago ate abandi basimbiddwa mu mbuga z'amateeka muwulire bulungi amawulire gana abiri bannange. Okunoonyereza okwakoleddwa bannayuganda abatakabanira eddembe ly'abakyala aba Forum for Women in Democracy kwakizudde nti okuziba ebituli ebiba bivudde ku butabanguko obwesigamye ku kikula ky'abantu bye bimu ku bisinza okutwalako bannayuganda ssente. Alipoota eneraga kati eggwanga lifiirwa ssente eziri eyo mu buwumbi emitwalo 3 nga zino zigwera mu kujjanjaba abakoseddwa emisango gino. Bwe wabaawo obutabanguko mu maka omukyala ne bamutta for example sente ki family ze spendinga omukyala ng'afudde oba nga bamukubye ali ku kitanda sente ki ze baspendinga mu ddwaliro nga beesigama ku alipoota ya poliisi eya 2023 abantu 114 be baafiira mu butabangukogeranya buli muntu yasasanyizibwako sente ezireyo Olivia Katende wano Olivia Saga Olivia ku kitongole kibonanyizibwa ku bibalo kya Uganda Bureau of Statistics WBOS mu 2020 ebibalo biraga nti abantu 2,500 kanzene mu bibaloze nagwa mazi kyembadde njagalawo kino marriage institution yeyimiridde ku empagi 2 culture ne Bible. Culture institutions kubanga obufumbo nabusomesako wano ku program gye twalina ku Lwokubiri ne flashlight. Obufumbo buyimiridde ku mpagi 2 obufumbo kya bwa Katonda obufumbo bwa buwangwa na nono bufa butane butuukaawo obuwangwa nennono muli luddawa bufa butane butuukaawo abenzikiriza muli luddawa muli mu bimu bya 10 na biweebwayo omuti guli ogwe Babiloni gwasiguka n'abali baguliikiriza bonna ne bagwa tekukyaliko n'ogwalina kyatugamba. Omusajja yakoze dame ku social media mu video yakute video nagamba bwati bwe nfanga tewabaawo munnaddiini ajja okubuulira ekigambo kyonna ku ntaana yange. Abenkyukakyuka bajjanga ne bayimba ennyimba z'enkyukakyuka ne bawa message abantu ne bavaawo nga bategedde kuba bannaddiini tebakyalina makulu. Omuti gwasiguka n'emirandira ne gigwa. Olwaliro obufumbo kye buva unity abantu abalina okusooka okuwanirira obufumbo kanisa obuyisiraamu ne culture institutions kubanga obufumbo bwa buwangwa mugeze mu close mugeze mu close semanyi close nga bwe zawangulawa gumwe biringa abo mu government mwete matema ne bakazi bamwe Nabila yali MP
namulaba walampa ekikomera gundi bawachi walampira eno na birachi walampira eri bagobagana ba leaders ba police makers bonga tebasobola closing tezabayamba obufumbo bwe bufa kitegeeze kanisa n'obuwangwa bifu obuwangwa mwabuyingiza mwaka bano kakola kintu kimu ngeri ya kubba Uganda kusigukula Uganda kubba kwediza Uganda ekibalemye emyaka gyonna banadini mwagenda kwegagawaza muri mu bimu bya 10 kati abantu mutandise baddiza busoda enkola y'abanyarwanda boche bagirira nababuziza bwe kiba kyabalema mu myaka gye babadde mu gundi nga tubawagira kibalema mugenda kitwalanga tuzukuse daba yakatambikana otegera ababano mwabagamba mbuno fetono na struggle mara nini labayo daba katambikana kumpanya ne mwami Francis byabagala unde dozi ya sosele bibawo yakinkoze bubyo kubanga tali kubanga bintu bina ne byabagala bintu bingi muwulire koze naye nga tuli babiri edozi liwaddeyo wano bonna tewali amanyi byange na byabagala oyo chairman kora bamukodonyi wange yebawo mu kyalo oli owulira tunda takeyo ngamba ndikuza byabagala oyo tabimanyi muwulire chairman kati ali wochize tsere bitali chairman naye ali mukodomi wange nga yemba uli mukyalo naye bye nakolanga byonna owulira bwe bazindako ekyalo nga bonna nga bali related era bye bagambye engeri gyajja kutaka kuno tewali akimanyi oba yapangisa oba yagula oba namwazika tewali akimanyi abataka abatuddewa oyo omwami yambadde enkofiira enzirugavu wekwabeeranga naye ku kyalo amanyi ebantu abakulu abali wano abamanyi naye nze diru yange ne bye bagamba abatudde wano tolayinza nakuyimuka nakugamba nti nze nkimanyi oba akagimanya waliko omukono banange muwulire kintu mbadde nkizanya ne babagamba abantu aba diru yakunyaga ttaka ly'abandi nze lyange natuusa kiseera ne mugamba nga maze okulokoka owulidde twali mu diru yakunyaga ttaka ly'abandi nze ngenda kupangisa ettaka ndipangisa ly'abaganda kubanga tugenze Kigali ne mulimba nti kupangisa ate nga nze ntunze nga ntunze byonna ebyo bintu bulijjo si bye mbagamba mukabano entonotono ezisoboka yazimba kati oli okubeera eri amanyi ti nze mpangisa era nga nyina n'obusente bwe muwa ne mulimba nti ali mu ttaka yabumpadde waliwo ekiri mu kwemulugunyako omukadde olwo position egambo waguza sheera yo ng'oyozesa byabaganda kozi ku ttaka ly'omukadde ndoza wali oyinako sheera bakikusa waguza sheera ate ne musala w'ettaka lyo n'alitwala yeddize owulidde mulaba mwababasembeza simanyi mbuno oli Bulaaya simanyi mbu omunyarwanda akusulira mu nnyumba yo obawulidde ettaka lyonna teryali lyange kyapa kuliko abantu bataano eryange yikazanga zijjeko ezitali zanga ziwe bananyinizo eryo lye namuguza netukumpanya ettaka lyonna owulidde tubale tugizanya nze ne byabagamba abantu ono omwami abimanyi tubale tusinga wano mu ttaka nga nze ne byabagambya waali ate olagawa nyina okukwata essimu kubanga bwe mbanga nyina ekyetaago simanyi nti enokuuti waliwo nyina okuba tesobola kudduka bwe kyemulowooza nze siyumba sagala tata genda maaso obudde butukute ebintu ebibaddewo byonna ku ttaka kuno mbadde birungizanya ebyabaganda nono omwami ebisinga abimanyi kubanga bwe tubadde nze mbadde nsiba mu ttaka awo nebyabagambi nono omwami abimanyi nga yagadde okwogera amazima byogere mbadde nsiba nabawo mu ttaka tudiringa wano tuyitawo oba tetuyitawo looya mudyobuli y'omu atuyambye mu bubbi bwe tubadde nabwo looya mudyobule simumanyi linnya ly'eddala y'omu yatuyambye tubadde tuwandiika empapula nga 10 naye wano tuyitawo mujjukira bye mbadde mbasomesa mu kabano ku balooya n'abalamuzi kooti ba RDC tubadde tuwandiika empapula nga 10 bwe namala okumanya nti Yesu yasobola okulokola abantu ekintu n'enkita neŋŋamba mukadde otegedde nti abantu babula lwakubanga ekkanisa enaba oba bimaze oba tebimala naye tusiza ekiseera nze ndokose otegedde neŋŋamba Francis nze obubbi bwe mbadde nkozesa naawe muvuddemu owulire oba gwe tubadde tukozesa mudi obuli nze mukooye owulidde nalooyo owange netwere nemba tugenda mu kooti nze kyensiimyako kiri kintu kimu abalamuzi bano bantu balaba wala nnyo kubanga okumanya nti abantu babbi nga tosula nabo nga tosiiba nabo obukodde bwe tukozeseza badde bungi nga nze simanyi nti omulamuzi ayinza okuvumbula naye tukoze ebisoboka byonna tuyiiya tulabe nga tuyitawo ttaka tulifune tubeere nalyo nga nze tumanyi n'omukadde agenda kufa naye n'alemerako naye tafa otegedde nga kyesala esigadde owulidde
mukadde omuyita otya nkadde maama wange owulira kye bayita omunyarwanda nzaala bo babimanyi bano bonna abali wano babimanyi owulira kye bayita abanyarwanda twale tugisamba bwe tutyo okutuusa lena tuusa ekiseera neŋŋamba nti mukama nsaasire bye mbadde nkola tebigwana kukolebwa omuntu azaalibwa mu kadde ono owulidde ndokose agenda kwogera mazima neŋŋamba byabagambe nze ngenze mu kooti kafunera oyo wange nve ku mudyoboli atuyambyeko nnyo bambi nga looya okulaba nga tubba obutaka bw'omukadde oyo atuyambye nnyo akoze ebisoboka byonna tuwandiise empapula misana na kiro naye tebituyambye omulamuzi omusango n'agusala kitusinze tweyanziza nnyo kati bwe tuba twogera ku banyarwanda tulina ensonga okitegedde nti abantu okuyingira mu bintu ebyo okufa kw'ekkanisa kwe kusse emitima gy'abantu tubeera tutya nga amakomera gajjula abantu amakomera gajjudde juzi Same yatugambye Sama Uganda Same the Mighty Family amakomera gajjudde to the maximum anito cha chambers zijjudde zonna abakola ebikolobero bavaawa nga ate n'amakanisa gajjula mu makanisa mwayingizayo kasongo yeye omuntu najjanga ali kasongo yeye nabo mu kanisa n'abeera kasongo yeye power 2 agenda okufuluma nga kasongo yeye power 100 not even chubud power 100 kasongo yeye omusajja agamba ekyamukutteko omwoyo omutukuvu kumulokola n'agamba kambise seme n'omukadde agaanye okufa nga bwe balemedde ettaka ly'omukadde bali bamanyi bwe buli babwe butyali baafudde abanyarwanda mukama ayogedde nammwe ku kyokutwala Uganda naye emitwe gyammwe bwe tutamala batema amajambiya temujja kutegeera amaka gafudde lwakuba Busoga yafa amaka gafudde lwakuba Toro Kitara yafa Bunyoro Kitara yafa Ankole Kingdom yafa Buganda yafa Kingdom bwe zifa byebye bibera mu maka ekkanisa bwefa byebye bibera mu maka ekkanisa kasitefa amaka tegabeerawo kyovola amakomera gajjudde teriyo kirala kubanga yonna baateekayo kabano omuntu alokokera mu kanisa omuntu ava mu kanisa ng'obulidde enjiri n'oyogera n'omutima gwe ne byabaddeko oyogera ekigambo kimwe omwoyo omutukuvu n'akigaziya n'aleka byonna ekkanisa bwetabaamu kigambo omuntu najja ng'asibiddwa n'addayo ng'asibiddwa amakomera tetusobola gagaana kujjula bw'ogatako ne gavumenti esiba ab'obwereere wabula buli tubagambako nga bagamba katuleete etteeka eddala jo nalabye empuuga ng'atunyonnyola amendment electoral reforms nga tonnagenda mu electoral reforms ezo eyo episode ngenda gikola mu Bible nga tonnatutwala mu ndagaano empya enkadde kiki ekyagyonoona Katonda aleeta endagaano enkadde ng'abantu be balemere aleeta empya ng'abantu balemereddwa enkadde bazitooyeredde ng'abantu amateeka bagamenya ffe tumenya amateeka g'ebyokulonda mpuuga oleeta etteeka eritutaasa mu kulonda agaliwo ani agamenya waliyo omuntu wa bulijjo eyawamba good declaration forms waliwo omuntu wa bulijjo eyali azze n'atiikinga obululu ng'abasirikale abagobyewo oba abasirikale be bagobawo abantu eryo lyoleeta ani agenda okubeera custodian waalyo buli ssawa bakola ku kyakutubuzaabuza amendment zonna ze yaleese zagamba ziri administrational amendments enfuga empya wabula azituumye electoral reforms tebikwatagana biringa nkugambye omusajja Faaza Musala yatubulidde ku kinawolovu n'atakalesegana byonna nga baleyo okulimba kibi naye nange sabitegedde era ow'ekitiibwa Faaza Musala bambi komawo otunyonyole bulungi Bayibuli otunyonyole bulungi ekintu nange saakitegedde weewaawo nakakala n'emirundi ng'egi naye saakategedde oba obudde bwe bwabadde obutono funa tayimu otunyonyola ekintu tukitegeere mu mutima mulungi mwe mwabimpereza bane temugamba mbuno biki kuba mwe mumanyi okugundi okwonoona ebintu ate bibadde biteredde temuleeta wano problem kati ate akalabye nawe genda okanoonye otubulire gwe bw'onooba nga obitegedde komawo otunyonyole tubitegeere mwaba abanyarwanda nabawoninga dda ku kupangisa abanyarwanda ettaka nabawoninga dda ku kubalekera amayumba gammwe mbu bagasulemu olw'okuba ogugumbudde oguzimba ogunene ennyo ebunjako ate simanyi ku kiggwa ate gundi yafa n'oteekawo abanyarwanda obawulidde bye bakola ogenda okuddayo nga balina ebyapa ekyataasa si kooti ekyataasa si poliisi omusajja yawulira okulokoka omusajja yawulira kulokoka entiisa y'ekibi ebeera mu mutima munda
entiisa yonna ekutiisa ekintu ng'eva bweru tosobola kimenya. Kati olwaliro mu basajja be tulina mu Uganda tulinamu omusajja bamuyita Olivia Lutaaya. Kubanga kye baali bamutiisa nga kye bamutiisa kiva bweru tekiva mu mutima, omutima gwaguma bugumi. Buli muntu yenna ayise Same the Mighty Family ebintu bye yayogedde ku kitebe toyinza kukkiriza nti abadde mu kkomera. Ekimutiisa kye baagala omutiisa kiva bweru kiyingire munda. Ekintu ekitiisa ekikujja ku kibi kiva munda nga kifuluma. Omusajja yatula ku buliri bwe oba yawulira njiri ki oba yagiwulira wa n'alokoka n'agamba kanve ku ttaka lya maama ne maama aganye okufa. Kitegeeza n'ekyokufa baakigezaako eky'omutemula. Talina bukuumi, talina mmundu, naye abalemeddewo. Yabaddewo mu meeting ng'omwana abyogera. Bwe biba byabalema mu biro nga tetumanyi, munaalitwala tumanyi. Buli ssaawa bongera kutudayivatinga amendment. Labayo wano. Busegampigi Express Highway. Ulira. Teekateeka z'okuzimba oluguudo lwa Busegampigi Expressway okugibwako engalo omwaka ogujja bwezikyuse nga kati luno lwakumalirizibwamu August 2027. Abadde bagamba nti babaddewo okusoomozebwa kungi bwe basanze nga bakyalemeseddwa okumalawo omulimu guno mu budde nga bwe kyalina okuba mu 2022. Kati birabe. Alipoota ya 2017 eya banka y'ensi yonna eraga nga Uganda ekwata kifo kya 2 ku lukalu lwa Africa mu nsi ezisinga okubaamu ennyo omugotteko gw'ebidduka. Abakola alipoota bategeeza nti kiviirako okufiirwa obukadde bwa $8 8 nga muzaawano bwe buwumbi 28. Kampala erimu enguudo ezikola kilomita ezisoba mu 2,000 nga ku zino ebitundu 3 ku 10 zokka ze ziri mu mbeera ennungi ate ebitundu 7 ku 10 zo zikyali mu mbeera mbi nga zino ze zisinga okubeeramu akalippagano. Mu kugezaako okulaba ng'ekizibu kino kinogerwa eddagala, gavumenti yabakana n'omulimu gw'okuzimba enguudo eziyita waggulu oba flyovers ko ne mwasanjala omuli Northern Bypass ne Kampala Entebbe Express Highway zisobole okukendeeza ku kalippagano kano. Twalabye ssente ezifiira mu marriage mu butabanguko mu maka. Mpitirivu. Solution bagenze kukola amendment nga si kyekyo. Kati tugenze ku nguudo. Oluguudo lwali lwakugwa 2022 simanyi. Ne batugamba lugenda kugwa 2025. Kati batutte 2027. Nayo jamu ayonoona sente buwumbi nabo babulidde naye soka go buli kine kyanewunyisiza. Enguudo z'omu Kampala mbi kyekireeta jamu. Bwe baalabanga enguudo mbi jamu mungi ne basalawo nga sente tebalina ne bazimba flyover. Okukendeeza akalippagano k'ebidduka. Ulira. Mu ngeri ennyangu mu politics wewaka. Amazzi agafumba akatogo gabuze. Akatogo kasiriira. Maama agambye muteekeko omuwumbo. Amazzi gaweddewo akatogo ne kasiriira. Amazzi agafumba akatogo gabuze. Maama agambye kati ate musibe emmere muteekeko emmere kubanga agafumba akatogo gabuze kati tufumbe emmere empya. Sente ziddaabiriza enguudo zino. Emmotoka zibenga zitambula nga buli kubo ddungi ezo zaabula ne bagamba tuzimbe flyover tukendeeza akalippagano k'ebidduka. Naye mu jamu tufiirwa buwumbi bwa Amerika, mu marriage tufiirwa buwumbi bwa Amerika. Kati Uganda tetuli baavu, abatukulembera be basiru. Simanyi oba video y'olwaliro etegeerekese. Naye wulira. Lwaki kiri bwe kityo? Babadde tebalina kututwala gye babadde balina kututwala. Kyova olaba byonna bibonoonekedde. Wulira. Obudde bungenzeeko. Jo nabadde njogera Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo tugenda mu kigambo kye kitukuvu mukwano jangu okosomesa egize batabani bone bawala bosaboganya ekigambo kino mukwano kibe kiramu kibe kutaka eddungi kibalibala ne bala byakyo bibeerewo mukwano nange oluvannyuma lw'okubulira balala ate ne mukuba atasaanira mu linnya lya Yesu Kristo mana Katonda yenze byonna atusabye abantu bonna ne bagamba nti amiina. Nabagambye era n'olwaliro nkizeemu awo nga njogera. Ife tugenze nnyo mu tekinologi ne mu sayansi. Sayansi ayinza okuba omulungi somehow somewhere naye tasinga mazima ga Katonda na kigambo kya Katonda.
kati bwe tuva ku nnono y'ekigambo kya Katonda n'omusingi gw'ekigambo ne tudda ku science tuva ku kigambo kubanga science kunoonyereza kwa muntu era mu Bayibuli science azze awakana omuntu Katonda azze awakana ne science atugamba bwe bakuziikwa bwe kintu kyonna bwe kifa ne kivunda kifa ne kisaanawo omuntu bwe bamuziika avunda taddamu Yesu yagendayo n'akomawo nga mulamu n'awakanya science ne batusomesa the law of gravitational force ekintu kasitoka wejjinja kati gravity negira kyereri vali komawo ebyo nno saaba bitegeera mu physics ebyo ebintu ebya gravitational force awo nze saabitegeera nga nfuluma ngenda nsamba emipiira gyange naye Yesu yabuuka ku nsi bw'ati n'ayingira eggulu ne batugamba nga bwagenze era bw'alidda omusawo bw'omusanga mu ofiisi ye nga dokita nga mulokole nga pastor eyasoma ebitabo bye nga dokita nga pastor n'omusanga mu ddwaliro n'omugamba pastor nafunye olubuto nga siina musajja akukuba empi bw'omusanga mu kkanisa akimanyi nti Mariyamu yazaala nga talina musajja naye bw'omusanga ye eri ojja mumubuulira gwe weeberese naye okufuna olubuto olimbalimbaadi nkubuulira Bayibuli ne science embazi yagwa mu nnyanja nga tesuubirwa kudda omusajja wa Katonda yajja embazi mu nnyanja awo waliwo science awo ndowooza oyo oba abeera biology oba abeera physics zina isibitegeera embazi yagijjayo mu nnyanja yamubuuza egudde wanti awo n'ateekayo akati n'agijjayo mu nnyanja ensonga lwaki bajjajjaffe bye baakola bitulemye okujjawo baali mu bwa Katonda ffe tuli mu mubiri kyovola bamutesa nakugamba omanyi lwaki kati omuntu azaala munne nga wa myaka 12 omanyi lwaki omuntu afuna munne nga wa myaka 12 ng'abedde omuntu yafunanga gundi first born ku myaka 10 ekibi kyali tekinnaba kukula ekibi kyali kito kati ekibi kikulu omwana azaala mwana munne waliwo gwe nalabako nga bamukutte bamusibye emiggu wa bebi ayonke nga yagamba buno bebi amunyonyogera maama lyeri yeepena bamuyita buyisi nti gwe omwana akaaba ne bamujja kukwepena ne bamuleeta ne bamukwata n'ayonsa omwana kuba ekibi kikuze kati bajjajjaffe bye baasibira mu mwoyo sayansi tabisumulula kyova olaba bajjajjaffe Muteesa bwagaana East African British simanyi Imperial East African British Imperial simanyi Bungereza King simanyi Queen of East Africa nebe bintu mubijjukira senior one history awo nanga sibimanyi be batusomesa senior one nga sibimanyi ebyo bya konse simanyi Pubumbu they came from Pubumbu simanyi Tuzangwendaba simanyi Zangwendaba simanyi from ebyo nasa bitegera ngo oluzungu problem bye bogera sibimanyi banaye mukama Katonda Zanzibar sibimanyi ebyo nabona ne senior one sigiriye serjerabira naye awo we batusomesa nti abasajja abaganda abaliwo baganda East Africa Imperial simanyi British of biki ne baganda Uganda eyo ye yali East African Community ne bagigana olwaleero abayivu bazane boogera oluzungu nga bawunya n'engatto bawunya ennyindo Museveni nabagamba Museveni awunya ennyindo atula mu meeting nga awunya n'ennyindo alwana okulaba nga asumulula ekintu ekyo Muteesa yafa kisibye kiremeddewo kubanga Muteesa yali mu bwa Katonda abasajja bamwanga bali mu bwa Katonda Buganda we bagireka we yakoma tetuwambangayo yadde tuwakiri tuwambeyo akantu tukakomye wenu Uganda we bagireka weeri naye ate kati ate baagala gino nagitutwalako naye Katonda yatuyamba kye baasibaga eri mu lulimi lwe waffe luli bakiyita kusibaga kye baasibaga tewali akisumulula musajja yambuza ne wiro ine myaka emeka bajjajjaffe kye baafa basibaze mu bwa Katonda sayansi takisumuludde n'obufumbo bubwo mu kifo ky'obufumbo okukula okweyongera mu maaso bweyongera kukutuka ebyo bibaawo nga emirembe gigwekerera sayansi ebyo bye byaviiramu omulembe okutandika okulya ebisiyaga nga batandise watiifu kubanga sayansi ategeeza watiifu bwengatta kino nakino what if okakana nga batandise okulya ebisiyaga bye biri bya sayansi kwonoona nsi newankubadde eriyo bw'oba omugoberedde bulungi eriyo okuyamba ensi kati kasita mujja Katonda mu sayansi ne mudda mu sayansi yekka kati ate ekigambo kya Katonda ge mazima kyo temusobola kijjawo kati ngenze mu Bayibuli ekigambo kiri kye twabaddemu eggulo ekyabajjajjaffe twagenze mu kitabo kya Genesis chapter 15
ne chapter 22 nga tulaba endagaano ya Ibulayimu omukago gwa Ibulayimu ne Katonda. Ibulayimu ate omukago ne Katonda. Ibulayimu akwata ku bibyawa Katonda ne Katonda akwata mu kisibo kyawa Ibulayimu. Kubanga bw'osoma essula ye 11 newakubadde Ibulayimu yasumagira naye Katonda yajja n'ayita mu saddaaka n'ekwata omuliro. Katonda n'alyako byaliddeko awo ndowooza ebyo nze byogedde ngezako kujingira kuba Katonda ye yakoleeza saddaaka yabwe yayokya teyalya n'asiima saddaaka n'agenda n'amugamba naye okulw'okuba ensega zigiridde-riddeko abaana bo bajja genda bawanganguko emyaka 14 naye ndibazza naye eyo gye ndibaddiza ngenda bayigiririzaayo amagezi mangi mbawe n'omusimbi bajja kudda nga bagaga n'eggwanga eryo ndirinenya. Katonda n'atwala saddaaka ya Ibulayimu mu ssula ya 22 ne Ibulayimu agenda akyalira ku Katonda mu kasaka wali. Katonda naye akwata mu kisibo kye amuwa akaliga. Gwe kyogamba ye Ibulayimu yete yali ako ne Ibulayimu n'ali ako. Bw'ojja mu kuva essula ey'okusatu Mukama agamba Musa nzijukidde endagaano ya Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo. Emirundi mingi nga Mukama ajjukiza abaana ba Isirayiri nti nze ekyandeta kujjukira endagaano ya Ibulayimu. Wajjukirira endagaano okubano nayo nga tewali yalina na ssuubi lyakuvaayo nga naffe bwe tubadde mu mikono gy'Abanyarwanda. Katonda n'ajjukira bujjukizi mwanga ebyattisa mwanga. N'ajjukira bujjukizi ba Dawudi chwa n'agamba nedda abazzukulu b'abaana bano tebajja kuggwaawo. N'ajjukira endagaano ya jjajjaffe Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo. Katonda we yajjira okutaasa Isirayiri we yali tekyalina ssuubi. Ng'obuddu bwagikwata ne bugigenda ne mu bwongo nga balagirira ddala Omunyarwanda gwe bawa chairman bw'ajja mu katale n'abawalooni yabeera chairman wa katale. Bw'ajja n'ajja ng'akubye obusuuti oyo yabakulembera. Obuddu nga bwatukwata mu bwongo toyogera ku muntu atuwa boda looni oyo hiro waffe naye nga yamaze abavubuka mu Kampala n'emirirwano. Toyogera ku muntu agaba looni ku byalo era ebivubuka by'okukyalo ebiganda ebikyoli bye bivayo ne birwanirira oli Omunyarwanda olw'okuba abawola ssente obatwalako ebibanja. Awo Mukama wasanga Isirayiri mu Misiri nga tebakyalina kiddako okugjako okuprotekitinga Abamisiri. Katonda n'ajjukira endagaano ya Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo. Katonda waffe Katonda wa ndagaano si Katonda wa sayansi. Katonda wa ndagaano. Museveni bafunye chance egaziye ekitimba ky'Abanyarwanda mu East Africa ne beeyongezako bajjajjaffe balekawo ensi 3 eza East African Community Uganda, Tanzania ne Kenya bebagezaako okukolawo. Abanyarwanda ne bajja ne bagaziye ekitimba kibalemeddewo ne beeteeka e Rwanda ne beeteeka e Congo ne bagenda wa ne baleeta Southern Sudan ne bagaziya ne bakola batya. Endagaano eyali mu Katonda ebalemeddewo okusumulula we babadde babirowooleza nti babimaliriza. Mukama agamba nzijukidde endagaano ya Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo. Kati okuyingira mu ndagaano eno tulina kuzuula bajjajja baffe kubanga Mukama bw'osoma essula ey'okusatu eyo eya Exodus okuva Mukama amunnyonnyola ne Musa addamu. Musa abuuza Katonda ebibuuzo naye gwani ye bwe ngenda mbagambe ntya. Abaana baali beerabira ne Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo gye baali nga baaba bagambako naye nga baabeerabira. Katonda yeeyanjula buto n'amugamba genda omugambe nti nze bampita ndi nze Katonda wa Ibulayimu ne Isaka. N'amugamba bali abaana mbagambe ntya. Baali beerabira kati nga bamanyi omuntu omu yekka Falaawo. Naye Katonda waffe wa ndagaano ne bweba emaze emyaka 4 omwana agambye akakadde kaganya okufa tukaddiza ettaka lyako. Kati ekibuuzo kya video y'olwaleero waliyo Munnayuganda Omunyarwanda nga Munnayuganda? Kubanga tewannabaawo Munnayuganda yeesiba nti Omunnayuganda ono Munyarwanda e Rwanda. Kuba tetulina kye twetagisa nsi yammwe teyina kalungi konna. Tetulina bakubeesiba kuffe tetwagala kubeera Abanyarwanda. Naye Abanyarwanda bwe muba mwagala okubeera Abannayuganda mukola mutya? Anti obudde bungoba speed video eganye n'olwaleero mpulira yakusigalayo kuba bingi sibyogeddeeko. Ne politics yenna njabulako mujabule. Twalina programu yo ku Friday ya Flashlight ye yali etuyambako okujjayo politics kuba teyaliko kirala naye nayo yataatagana.
waliwo n'abansabe ne bangamba wakiri pasta program yo ku Friday gitukomeze wongo oli mu politics yekka kunnyonnyola nga bukyali ku flashlight simanyi oba kinaasoboka I don't know Katonda akola okwagala kwe waliwo abangambye nti kyemba nkola naye simanyi kati nze mbuuza waliyo kubanga abantu balina obudde butono tulina security alerts tulina biki tulina bingi kati nze mbuuza waliyo Omunyarwanda Omunayuganda kuba mwe mwagala okubeera Abannayuganda kati Bayibuli ekuwa amagezi bwe munagakwata kubanga byaliwo mu Bayibuli Mukama yabitubuulira dda era kati naffe eriiso lyogi kubanga abantu bano Bayibuli yabatubuulira dda wulira Esura 12 Mukama n'agamba Musa n'abagalibwa mu maaso g'Abamisiri ne babawa bye baasaba ne banyaga Abamisiri Abaana ba Isirayiri ne batambula okuva mu Lamesesi okutuuka mu Sukosi ng'obusiriivu 6 abatambula n'ebigere abasajja era n'abaana era n'ekibiina eky'abannaggwanga ne balinnya wamu nabo n'endiga n'ente ebisibo bingi nnyo ne bookya emigaati egitazimbulukuswa n'obutta bwe bajja mu Misiri kubanga bwali nga tebunnasibwamu ekizimbulukusa kubanga baagobebwa mu Isirayiri esituka okugenda okwenunula waliwo ekibiina ky'abannaggwanga ekibayingiramu waliwo abannagwanga waliwo Abamisiri abawulidde nga kibagwanira baagadde okubeera Abayisirayiri beera Abanyarwanda Abannayuganda kati bw'oba okizza eri oyinza okubayita Abamisiri Isirayiri n'obayita Isirayiri Abamisirayiri bano Abamisirayiri Abanyarwanda Abannayuganda basituka bw'onoosoma kubanga obudde tulina kubanga ezenyiri ziri 50 Katonda bwazza akaliga kali aka Ibulayimu ke yasala eri mu lubereberi 22 Katonda akabaleetera wano bakaddamu okulinyuwinga endagaano ya Ibulayimu kati Katonda agikola n'abazzukulu ba Ibulayimu agenda obbajjayo olugiri emyaka 4 gye yamubuulira mu lubereberi 15 giweddeko alinyuwinga endagaano n'akaliga ka Ibulayimu akali mu sura ya 22 kakati ababuulira bwe wanaabaawo ababeesibyeko abaagala nabo balina okugoberera emitendera gino si Isirayiri kugoberera mitendera gy'Abamisiri Bamisiri kugoberera mitendera gy'Abayisirayiri era abagigoberera be baawonako be bataafiirwa mu nnyumba zaabwe nga be bagoberedde ebya Isirayiri wabula Katana ne Gashumba bo baagala nti ffe tugoberere byabwe ffe tetunnaba kwetaagako kubeera Abanyarwanda baagala okubeera Abannayuganda mugoberere Abannayuganda bye bagamba Bayibuli yegambye waliwo ekibiina ky'abannaggwanga abeesiba ku Bayisirayiri wulira Misiri nga tebayinza kulwa so baali tebannaba kwefumbira mmere yonna n'okutuula kw'abaana ba Isirayiri kwe baatuula mu Misiri gyali emyaka 403 awo lwatuuka emyaka 403 nga giyise ku lunaku luli eggye lyonna erya Mukama ne lyoka liva mu Misiri kyekiro ekisaanira okukyekuuma ennyo eri Mukama okubafulumya mu nsi ey'e Misiri ekyo kyekiro kiri ekya Mukama ekisaanira abaana bonna aba Isirayiri okukyekuumanga ennyo mu mirembe gyabwe gyonna Mukama n'agamba Musa n'Alooni nti lino ly'etteeka ery'okuyitako munnaggwanga yenna talyangako naye buli muddu w'omuntu agulibwa n'ebintu bw'anaamalanga okumukomola n'alyoka alyako omugenyi n'omuweereza aweebwa empeera tebalyangako mu nnyumba emu mweneerirwanga totwalanga bweru wa nnyumba ku nnyama yaayo so temumenyanga ggumba lyayo Katonda atandika okunnyonnyola wakati w'Omunyarwanda Omunayuganda babeereko we bakoma kino kyo tebakiryako bwe wabaawo Abamisirayiri Abanyarwanda Abannayuganda abo bwe baba we bali balina okubako ne we bakoma kino Katonda akigamba Musa abasenze tebayingira kuggwerayo tebabeetabikamu kubaggweramu bateekwa okubako ne we bakoma kino kyo temukibawangako temubatuuzanga ku lukiiko lwa Buganda ne bwe muba mufumba bo balye kino naye kino kyammwe kya munda kyammwe kya mwe ne mubakwata
ne mubaleta ne mubawa byonna bwe batuka ne batandika okutta abaffe ne batandika okusimba abaabwe kati katikira atugamba ebya Buganda nabisoma bukulu kati ali mu kutirimbula asimba abaana bato mu Buganda ekika kyonna ekikulemberwa omwana omuto muleke tuyogere ebintu bino si kuyisamu bajjajja faabo mu maaso naye spirit mwe kikolebwa spirit ki tukuba spirit eyo Katonda agamba Musa ekibiina ky'abasenze kibeereko ne we kikoma Omunyarwanda Omunayuganda alina okubako ne waakoma wano tebalyangako Abamisirayiri kitufu bamaze okufuuka kati kubanga baawona n'okutirimbulwa eri malayika bwe yatirimbulwa ekiro bwe yatirimbulwa ekiro ne batatirimbulwa kati bawonye bazze naye ne wano tebagwekerera mumwe era bw'otandika okusoma ekitabo ky'okuvaawo wonna n'ogenda buli awaali okukuba Isirayiri kutandikira kuba Misirayiri bebeemulugunya mbwe eri babadde balina emisiri gy'amayuuni bebeemulugunya mbu tebalina mazzi bebaaleeta obwenzi bebaaleeta bikatonda by'Emisiri ne babiteeka mu Isirayiri kati Katonda kye yali agamba ba Musa nakugamba Bayibuli eno ewandiikiddwa we baatereeza tutereeze nga bwe baatambula we baagwa tutereeze Problemu ya Uganda Banyarwanda Abanayuganda nga bwe kyali mu Isirayiri ekyali problemu ya Isirayiri okutta abajjajjaffe bonna ne batatuuka mu nsi ensuubize kubanga baawulirizanga Abamisirayiri bye beemulugunyanga ne beemulugunya simanyi eri babadde balina wujju simanyi babadde bali omunnyo babadde bakyusa ku mmere naye mu ddungu bali emmere emu kubanga Mukama bwe yali abateekateeka mu ssula eyo 12 yagamba abaana ba Isirayiri okutandika ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno mutandike kulya nnyama njoke n'enva ezikaawa temufumba temuteekamu supu saagala awuuta mubirye bibakwate bulungi kubusi muzooke bwokya omugaati ogutazimbulukusiddwa ateekamu ekizimbulukusa attibwe oba kubaddu oba kubaki lyenva nga zikaawa ennyama gyoke bwokya nuule tomenya totema mugirye kugimalawo bwe muba temugimalawo mugyesonyiwe gye mumalawo mukole bwe muti byonna ng'abateekerateekera olugendo lwe bagenda okutambula balusobole bagenda kusitula kibinja ky'Abanyarwanda Abanayuganda genda osome Bayibuli eno bwemba byenjogera si byebyo Mukama akubikulira ebibyo kati gwe wenna Bayibuli egambye babawulire bali be balina otuwulira si kuva eri nojja ng'otusinkirako ebinnyo ekibiina kyonna ekya Isirayiri bali kukwata era munnaggwanga bw'anaasulanga ewuwo ng'ayagala okwekuuma okuyitako eri Mukama abasajja be bonna bakomolebwenga alyoka asembera akwekuume anaabeeranga ng'enzaalwa naye ate akomolebwenga yenna talyangako owulira obukwakkulizo bw'Omunyarwanda okubeera Omunnayuganda omuntu yenna ayagala okutubeeramu olina kukkiriza byaffe nga bwe twabasooka bajjajjaffe baali bakikoze musooke mubeere ku lusalosalo eyo muyige n'okunyiza eminyira muyige okwambala mwena mwatambulanga obutako bugendera bweru osanga maama obutako buli bweru taata obutako buli bweru abaana obutako buli bweru yesuulidde akasuuka alina akaggo awanda maama anywa taaba taata anywa taaba obwana bugaaya taaba ne basooka ne babateeka ku lusalosalo bigambo bajjajjaffe baali bibiriko musooke mubeereyo muyige n'okwambala maama wawakono Omuganda ne yeesiba ku maama oli ow'Abanyarwanda n'amubuulira ebintu bibeera bwe bityo n'amuwaayo eggomesi n'amulaga bwe bambala n'amulaga bwe bakuza abaana omwana eyavangamu ng'alinga anyumunguse ne bamugamba birekeraawo jangu kati oli mwana wano birekeraawo yagenda kutta baawaka nsubuga birekeraawo ntera nnyo omwogerako waliwo ogutabani gwe guli e Rwanda gwagamba mbuno oguloya gugenda kumpaabira genda ompaabire gwe guvubuka gwe nsubuga birekeraawo yattawaswa nkiddamu ne ba Museveni nkiddamu famire ya Nsubuga birekeraawo mugende mu mpaabire omusajja waswa amasasi ne bamutira mu siringi ne bagenda Bayibuli egambye balina okukomolwa balina okuterera ne mujja nga mutuzunzaako agakuta gammwe ne mujja kati sabo naye Mukama yeebazibwe kuba Mukama Katonda w'eggulu yajjukira endagaano ya Mwanga ne Dawudi Chwa ne Ssekabaka Muteesa endagaano ya Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo
ne bye basibaga bibalemye okusumulula mubadde mu buyinza bwonna ne mubbe ebibbika naye ebifundikwa by'abajjajjaffe bibalemeredde okufundulula tukyali ku Mumisirayiri wali mubeerera etteeka limu enzaalwa n'omugenyi asula omumwe bwe batyo bwe baakola abaana ba Isirayiri bonna nga Mukama bwe yabalagira Musa ne Alooni bwe batyo bwe baakola awo ku lunaku luli Mukama n'alyoka ajja abaana ba Isirayiri mu nsi ey'e Misiri mu ggye lyabwe. Amina. Ssaabasajja Kabaka agambye ffe tetuboola muntu era tetwagala kwekutula ku muntu yenna naye oyina okuyingira mu bino so si ffe kuyingira mu byammwe mmwe mujja nga mulina endagamuntu z'e Rwanda ne pasipoti z'e Rwanda mufune n'ebye Uganda ku mpaka muletenga zi global bus buli lunaku muyiwe nga buli lunaku mubeera abana Uganda ffe tugondere mmwe bayibuli egambye mmwe muyina tulina kusooka kuba screeninga muyina okubeera mu kino nga ffe si mmwe mutulagira bino bye mututiisatiisa byaliwa labayo gwe ejjogo ly'Abamisirayiri mbuuza tuyina Abanyarwanda Abannayuganda kati awo nange nkibuuzamu tulina Abanyarwanda Abannayuganda ulira Omumisirayiri atusirikirako ebinnyo whether they are decision makers. You know the history of Uganda. This is not the first time Uganda declaring Banyarwanda. And you know what happened. We are very confident. What happened? What happened? So we advise them actually to act wisely. You to advise us. To throw away that and support the amendment of that. Is a governance decision. Taken by the president and cabinet. This cannot be produced by the private members. This happened in Congo in 1960. It should happen in Uganda in 2020. Let it be. If what happened in Congo was not disturbed by the subsequent presidents, we would not have wars in Congo. If this is not enacted, I cannot promise that we shall not have wars. This cannot be a governance decision. It must be a government bill, and this bill then shall be taken to Parliament by a government that has got a majority of members of Parliament to do the needful. Gana amazima senge kanisa yali yagasomesa senga bino byonna tebiriwo naye olw'okuba akabano ke kayingira mu kanisa ne kasomesa kasongo yeye njagala nkwotingira ye enjiri emu bugingo gye yali abuulidde ng'osobola okuddamu n'ogibuulira njagala omubuulire ye ekyawandiikibwa kimu bugingo kye yali abuulidde ng'osobola okudda n'ojjuka n'ogamba naye bugingo yabuulira ekyawandiikibwa kino omusumba we yenna bw'aba abuulira enjiri nga tosobola giddamu gy'oba olaze dduka vaayo Mukama buli lwe yayitanga Musa oba Yoswa ng'amugamba ddayo bagambe ebigambo ebyo buli lwogenda mu kanisa by'oboononyeyo oba olina okuddayo bigambe banno omusumba we yenna omusomesa yenna bw'asomesanga ebintu by'otasobola kusomesa banno dduka vaayo oli wakyamu nkugamba gwe wenna ali wano mu kanisa gy'osabiranga enjiri ya musumba otosobola gisomesa bantu bananga muzeeyo eka ng'oli mu bya kyova olaba babakubisa enduulu njagala yabanabo kamugabewo mwena ne va mu kanisa nga mutuyanye ne bakubuuza abuulidde ku bannange leka Pastor kabanda. Bana tukitutte. Mpaya wa amazi gwe petupa ya amazi. Kubanga bamanyi bye babuulira tebirina makulu babakubisa ndulu ne muvayo nga mutuyanye. Okitwala. Kyovola ba omulembe gwonna gwe tulina ogw'abasumba abato gwegwo. Waliwo ekintu wano. Waliwo. Mujja mubuulira abantu enjiri entuufu. Abamisirayiri be balina okutuula mu kwagala kw'Abayisirayiri. Gwe kayitana toyina muntu gwogenda kuwa byakola gwe muba muwulira nti nno temusobola kukola bye twagala musigale mu Misiri musigale Misiri wammwe ffe tuli Bayisirayiri tudde waffe gwe muba mwagala okugenda naffe muwulire ebitutwala muwulire ebyaffe tetugenda nammwe okujjako nga mukoze ebyo kuba bino byava mu kamwa ka Katonda ayagala ogenda nammwe akolanga bino ate wano temumutuusangawo temulinayo kwesimba ku byabufuzi byonna mu ggwanga Uganda oba mumpuliddeko mu byobufuzi by'ekkata nga nesimba w'ekkata nga bwe mbadde ekkata bwe mujja okubeera e Uganda
oyina contract eweddeko girenewing tugirenewing adde wammwe tuyagala kudda wammwe kola teri bya bufuzi bya kata binkwatako mmanyi wenkoma bwe munaabeera mu ekyo mujja beera mirembe mu Uganda bwe mugaana tugenda bawugola emba weewaawo ulira abamisirayiri. This matter of Banyarwanda is not solved. Trust me. Prepare yourself for M23 in Uganda. Yes, all options are not ruled out. By the way, if we want us to go back to Rwanda, we should go back with our land. We should go back with what? With our land. All of us migrated to Uganda. Baganda came from Cameroon, if you don't know. Yes, from Cameroon. These are facts. Mutubuulireyo successful story yammwe n'olutalo lwe Uganda kabaka ye yalulwana ye yaluwangula olwekongo lwe mugamba mulutuusizaawa konge erimu Uganda nga 10 na mmeka gundi wawe mwali mugiwambye Burundi yabalema mwabatusa gwe muba mulemereddwa nga mmwe mubadde mwina amura za East Africa mwine mundu e Rwanda mwe muzifuga mubadde nese Uganda nga mwe mwine ebisumuluzo mwina M23 mwina ADF mwina obubinja bwonna mwawambawa kati nga bimaze bava mu ngalo nga nze mwogezi wa UPDF tumaze okozesa omusajja yagambye abasirikale nti mwe muli wano musaaga Kyagulanya alina abamaje Kyagulanya jjajja n'abamajebe muve mu kusaaga Kyagulanya jjajja n'abamajege nti ate abatendese bulungi bye bakola babimanyi police banyigirize banga ke banatukwatako tuwedde bwe biba bibalemye nga mubadde muyina emyaka 40 nga tetubimanyi munatufuka kati M23 mugenda gikola kati mwagendo gifomingawo mwagifomingawo kuki ebayambye eki mutambuddeko ebitundu bimeka mubulayo ebitundu bimeka ku buli 10 lwaki bibalemye kubanga nzijukidde endagaano ya Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo endagaano etandika Uganda ya Bwakatonda eri wakati w'abajjajjaffe nkugambye gendo labe buli kintu kati tubadde tuli wano ne batugamba nti kabaka wa Bungereza Charles bamuli commending ebiseera ebyo ne bamugamba taddamu kumira mpeke akozese habo kansa amuluma taddamu kumira mpeke yonna akozese habo agende Uganda ateme ebiti abitokose anywe bikirambalamba Charles takyamira mpeke afumba bikola bya miyembe n'ateekamu ekitafeeri akirya n'ebikuta byakyo n'afumba n'emirandira n'ebikuta n'ebikoola n'awuuta okwo bwe bulamu bwayimiriddeko ku habo bajjajjaffe bye baakola baali mu ndagaano za Katonda mwe muzungire mu bisayansi byammwe naye era endagaano ebalemye tukyali ku ndagaano ya Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo weewaawo temugenda kutwala Uganda kubanga we mwali mulowoleza mbu tuwedde Bayibuli egamba Katonda wajjukirira endagaano z'abajjajjaffe olwedde baazisasulira Ibulayimu yasasula omutango gwa Uganda era Isirayiri bwe tuka mu mbeera enzibu esooka kuyita Katonda ne mugamba jjukira endagaano ya Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo bagenda okujjayo emundu ng'oli bamaze omutwala mu kawaayiro kali kati ne bakusesebula ne UN nekwata ne ku mumwa juzi bano na president wa Iran ne bamutta nga bamunonye waka mu mirembe jangu ogulewo ebbibiro ne bamutta Chichi atubanyabanyeza nnyo jjukira endagaano ya Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo n'agijjukira n'amubagabula naffe Katonda jjukidde endagaano ya Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo mujja kutuwulira basajja mmwe basebimwa ffe tukole bye mwagala ng'ate mmwe mutwesibako ate ffe tukole bye ffe tetubayitangako tetuyina kye tubeetaaza bwe muba muyina bye munyize Uganda muddeeyo mu bisomesa ewammwe mubeere wammwe mirembe bwe mutulabangayo mutugobanga gwe muba musazeewo okubeera bamisirayiri Katonda atubulya we muyina okukoma baŋŋambye Kayitana bagenda kukola saga nnyingi Kayitana asobola okugobwa emmengo olwa bino bye twogera basobola okutambuza enjiri nti nno mmengo emusosodde mmengo mugobe Kayitana tajja kubeera mmengo lwa kututiisa Kayitana ne Mayiga bave mmengo kale tulaba batunaasaanawo tulaba bakwolwa mmengo lweneegwamu Kayitana ne Mayiga bave mmengo tetujja beera nabo lwakubatya no tubazzeyo mu mitendera Mukama gye yagamba tubakomoleko agakuta tubayigiriza n'okunaba kye muva muunya tumanyira nammwe wama Mukama bawe n'omukisa webale Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo webale olw'ekigambo kye ekitukuvu Mukama
Abamisirayiri tubalabye bwoba owulira ngo weegombye Katonda waffe n'ebikulu byakoze mu maaso gammwe ng'oyagala kutufaanana funa gwe weekwatako tukusomese tukubulire ne wookoma awo tetubayinaako buzibu naye bwe muba muwulira nga mwagala kutusomesa ate mu byaffe ekyo tekiri Mukama yakitugaana ate temugenda kuddamu kutusomeza nga bwe mwatomeza bajjajjaffe temugenda kuddamu kututomeza ng'Abamisirayiri bwe baatomeza Abayisirayiri mulinnya lya Yesu Omwana Katonda Ayinza Byonna kwabasinkana buli kinoomu sumulula abanyigiriziddwa Mukama nange nkwebaza olw'okunsumulula sumulula buli omu akyali omugonvu na buli anyigirizibwa kubanga ewuwo gye tuddukira Mukama Uganda buli kimu kyonna kufiirwa mu nguudo tufiiriddwa mu maka tufiirwa omusimbi mu jjaamu tubeera mu kufiirwa enkuba bw'etonnya tufiirwa ssente ne Mukama ekiri Uganda wabula batwongera landslide bill waliwo etteeka erijja landslide bill marriage divorce and marriage bill treatment and killing bill kati obigatta otya okufa n'okujjanjabwa wamma Mukama weebala okutuza okusa Babylon obukulembeze bwa Babyloni bwagwa n'emirandira ne gisiguka Museveni bulijjo yeewaana ne bannaddiini kati bagenda mu nzikiza abayimbi bali mu dduka ab'ebyokwerinda kakati bagira mu bukookolo baani namba puleti bazijjako ennamba ku mmotoka omuti ne gugwa n'ebikola ne bisensebuka oddangamu mweteekereteekera okulya ennyama enjokye okutali mazzi teri kuwuuta omugatte si muzimbulukuse kubusi mujja kutegeera kubusi kyetegeeza mu byawandiikibwa era batalidde kubusi bulungi kuguma gendo jibuze gundi onda lebole wisirubongo yagamba kile kintu nakiri yake Dubai ebbanga lye namalayo banaye ye yagira ko kubusi najuulira ya Mukama we are ready kyonna ekijja tudda waka mu ndagano ya Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo mu linnya lya Yesu tukwebaza kuba endagano z'abajjajjaffe Abanyarwanda balemeddwa okuzisulula zaffe abazzukulu ab'obwebange mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda Ayinza Byonna tusabye abantu bonna ne bagamba nti amiina ali ogamba nti ayi Mukama olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oluwandiike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu amiina ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ko ayi Katonda n'okusa kimu kw'Omwoyo Omutukuvu tusaba byennaffe ffenna n'eri abooluganda bonna bireme okutuvaako emirembe ekitaggwaawo amiina ngezezzaako okujja naye enjiri mpulira esigaddeyo simanyi bweyinza kusingako awo soma ebyawandiikibwa ebyo byonna nga bwe mbibawadde Mukama akubikulira Omwoyo Omutukuvu ye musomesa w'abasomesa azimbe ekintu ekyo kiveeyo buli munnayuganda ekirala musome Bayibuli buli kyoyagala kiri awo Mukama agenda tutwala tutuuse ali kusaidi yaffe ali ku ludda lwaffe mulabanga ffe abali obubi senga olingizaako mu nkambi y'omulabe waffe ojja kakasa nti endagaano ya Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo bagirina obuyinza kati mu mulembe gw'abazzukulu Mukama banjagalire simaze ekisa kya Mukama waffe ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ko ayi Katonda n'okusa kimu kw'Omwoyo Omutukuvu tusaba byennaffe ffenna n'eri abooluganda bonna bireme okutuvaako emirembe ekitaggwaawo amiina mubeere bulungi mbaagala nnyo mweraba sign out Tikyalumbuye gyali ku ssaawa 2 temwerabira tubeereyo mu bungi mweraba